Primary School. I think you are very happy and so excited. Yes, I understand the reason as to why you are not excited. There is a reason that you have not yet known what has come out of you, ACE. Right now, you are just going to receive the information from your name. Just wait as we prepare the information. You see, we need to give you the right information. But so far, all our learners have excelled. And so far, the results which have so far received has scored 20 aggregates. Has scored 20 points. She is followed by Kasige Najima with 19 points. Followed by Sheikh Masumari Sheikh with 19 points. Followed by Agate Basirika Ofuna with 17 points. So far, those are the ones we have so far received. Thank you very much. We thank and make you we are going to post the information around there. You will be able to see all the results. So right now we are going to thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi an'amana bi ni'mati al-Islam. Allah subhanahu wa ta'ala qad baraka lana fi ma'hadina hadha وتفوقنا على الجهة الإنجليزية والجهة العربية. أعتقد أنتم تفهمون اللغة العربية. لا تفهمون الإنجليزية، لا تفهمون اللغة القرآن. اغتنموا هذه الفرصة أن تتكلموا اللغة العربية لأنها هي لغة القرآن. هي لغة ماذا؟ القرآن الكريم نزل في اللغة العربية، ما نزل في اللغة الإنجليزية ولا في اللغة السواحلية ولا في اللغة الفرنسية، بل نزل في اللغة العربية. Inshallah bakwala jalo ngorulio rwala mutwaru ya mwiti ega tuba msoba Allahu akbar. Alhamdulillah. Dewasa Allah subhanahu wa ta'ala
asitudde essomero lino nga si magezi gaffe wabula baraka min Allahi subhanahu wa ta'ala wa tawfiiqu min Allahi subhanahu wa ta'ala. Mukisa Allah bwatuwadde essomero lino si ffe abagezi ennyo wabula tusaba busazi Allah atuteeramu baraka. Emabegako tubadde twakafuna entendera mu bigezo bya Uganda abayizi abasinga omusanvu mu Trinidad bayise 10 baava wano. Allahu akbar. Ne tukola mu siniya 4 mu masomero g'Obusiraamu bonna twali ba 9. Allahu akbar. Mu Uganda yonna amasomero 13,500 twakwata ekifo kya 542. Allahu akbar. Twasinga akamu ku masomero agamazeeko emyaka 5 n'enkaaga. Ekyo kitengera kyamaanyi. Kyali kya sanawi abayizi 3 nabo twalinayo abayizi 3 ku bayizi 10 abaasimba mu Uganda. Allahu akbar. Kati tetwagala mwenamwe si kujja wano kujaganya bujaganya, twagala nga mutuuse mu kandidate kiraasi oba bali mu kandidate kiraasi ezi nammwe babeere nga babajaganyizaako. Abali mu kandidate kiraasi ezi mutapyowa hands. Inshallah you will make it. Either you make it or you break it. You break it. You make it. When you break it, it means you are not breaking your books. Inshallah. Kakati tetwagala omwaka guno ebyo byonna mubirabyo biwaddewo naye bwe tugenda okutandika okusomesa. This is academic year 2020. Era twakoze entegeka mpya. Buli muyizi okuva mu siniya 1 ojja kuba n'ebitabo. Second term enegenda okuggwaako nga mwenna nosi muzirina. Inshallah, obusinaliyo businaliyo akitipite ayitemu nga mubusambanga akapiira. Yes? Ngokagira mukizo oti basinaliyo bakateekawo n'okakoleramu ddakiika 3. Twebaza abakulembeze b'essomero lino, Director Sheikh Siraja Kasiri. Twebaza Ejemu Misa yawe oyo avuga ennyonyi ogwolaba oyo avuga ennyonyi mubadde mumanyi nti mubayiroti era ndowooza kyemujja okukola mujja kusabamu olunaku lumu abatwala bavugemu abatwaleko engayiroti oba bamugono. Nekyokubiri ekiro Master Karimu omwaka ogwo yagukutte results ne zivaayo. Sebo tukweyanziza Baraka Gawukeeto jangu abatwerekesa. Netwebaza Diamond Academic Sebo Wisankana Dr. Nekwasiramu Abdulsalam. Oyo yasoma ebitabo ebirala nsula nabyo emitwetu
byezizika mu buliri oyo bisangado oyo kaata mulamba yasoma ebyamagye ebitabo byamagye byezizika ebitwete tujja kwebaza tukute pulinsipo akoze obutabeera Sheikh Hamza yangatwalire ku basiraamu alayhisalaamu. Sheikh in Tanzania ameulizwa Yahya Abubakar kwebaza asirafu logokwe oyo Zumu Zumu uko miti mulele nnyo okwata kinologyo wano tujja kwebaza Department of ABC Jagenda ziyolanga amazzi omwaka gwe si gwa muzannyo mwaka gwa akademiki bisesa akademimiya ate njagala okubakakasa nti mu masomero ge tulina wano ag'obusiraamu lino lyemu ku masomero agasingamu abaana abagezi Wada
baayise naye yayina obuyinza obwo kimanya abaana lwaki mwagala nnyo obubuuti ezo muzaagale nnyo muzaagale kubanga ebisakatanga olira ku bantu banosera Assalamu alaikum warahmatullahi takbir takbir twebaza mukama katonda kisobose okukola ekizaku zino ennungi bwezityo abayizi baffe bonna bayise era bagenda beyongereyo ku yunivasitizirawo tuteekaniza mukama katonda twebaza badirekita twebaza abasomesa bonna abasomeseza abayizi n'abayizi bennyini abaakuma ebibuuzo tubeebaza era tubayozaayoza ano okumusembyayo abateekako ddo naye oluvannyuma ddozi ajja kujja yanjira abasomesa bebona Good afternoon to everyone. First of all, thank you, Senior 1 and Senior 5 for choosing Ibn Hamisi. And it is a great honor to have you as we celebrate the results of Abana ba Senior 1 now. Twagala okubakakasa nti mwakoze okusalawo okulungi era kino kyemulabye kikyali kitu tubakakasiza ddala nti mugenda kweyongera okulaba obuwanguzi obusinga bwemulabe era abasinya fayi mubeere bagumu nnyo mwasazewo bulungi tukakasiza ddala nti results ensiikirya zigenda okunyirira n'okusinga zino era ng'ongenda okukakasa bazadde bammwe ne baganda bammwe babaleete basobole okufuna ebyengera nga bye mulabyeko wano mubeere bulungi
kutusikia. Thank you very much. Mukasera kano tutela kuita director Sheikh Siraji Kasiri abeko nayo mugambo mukolo kubayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Allah ibingira byakamushizaho ebiseera bino byonna emyaka gyonna. So nze sigenda kwogera nga dairekita wa Ibn Hamis, nina kwogera ng'omuzadde wa Ibn Hamis. Nze sitera kwogera nga boogera baba boogera okuba akazindalo nga baddiza kyava bangenda kukabaddiza kubanga bati mulina mpisa. Nabbi sallama yakanti akmalu lmuminina imanan ahsanuhum lkhulqa, asinga obulungi bwe bakkiriza yasinza empisa ennungi. So omuntu waba akusinga ku myaka sooka owulire byayogera then osooka oyogere, kubanga oyinza okuba nga emyaka gyo tegisaana kwogera ng'omuntu omukulu ayogera akusinga ku myaka. Ibn Hamis ffe tuli bazadde ne principal ne Sheikh Nkalada, ffe twasooka okubeera abazadde. Olwaleero mujaganya naye abo bemujaganya nabo bayingira wano nga n'ekyo ekizimbe twakatiibwa siraamu nga tekuli kikomera. Baana baffe ne tubagamba nti mujja kusomera ku Ibn Hamis, insha Allah tubasiimidde era obulungi obuli mu Ibn Hamis ffe tubulaba nti bwe buli mujja kubufuna. Naye obaoli awo abaana nabo baali balungi, baalegaanye ne bagamba ataata ntutwaleko mu masomero amalala, n'essomero eryammwe mutandika tutandike. Kati olwaleero mbakakasa nti omuntu ng'amaze siniya 4 ffe abaffe tetubazunza era tubagamba mukomere wano. Naye olwaleero bafunye 19, bafunye 2. Kati gwazunga naye amasomero mangi muno okulisanga nga lifunye 2 nga lirinamu omuyinza owa 2 naye nga wazunga. Waliwo abazunga ne bafa wano naye nga tebagendese bafunye 6 ate nga essomero lyange baalireseewo. So mmwe mbakuutira nti Ibn Hamis bwe muba mwagala bizimbe temujja bitwala. N'abaffe olwaleero wano basiibuddewo, abadde mu 6 basoose ne beetooloola Luwarabu ne basoma Thanawi ne baddayo ne bamala 6. Naye tubagamba nti ebizimbe by'abantu mubirese, kati mugende ku mutendera omulala. So nammwe mbakubiriza nti Ibn Hamis bwe muba mwagala bizimbe matirivu naffe tuyinza okuba nga tetunnagakola wano, kubanga tetusobola kugenda tufune ssente za riba ardu min Allahi wa rasulihi, tuwanire Allah n'omubaka we, tubakolera amatiribona ng'amasomero w'ogalaba. Naye so osobola ogasanga nga matiribona naye nga n'abiri bwe bakuga nti abaana abafunye 2 bali babekanga n'omutaliimu. So mukume mugumiikirize mulye emmere yawano. Emmere yawano nnungi, teri muntu avaawo ng'afudde okulya emmere, muvaawo nga munyirira. Olwaleero ngenda kubawa ekizampo. Omwaka guno gwe tulimu olwaleero abantu bakomyewo nga banyiriramuko, naye waliwo
omwaka oguwedde ogwo wakomawo wano abayizi kumpi nga 20 mutuufu nga bakofu ng'ate bwe babeera wano baba banyirira. So nze mbakakasa nti wano kuliko nakamiisi muli akawunga prinsipa agambye muli akawunga akasembayo esembayo okubeera wano n'emirogo ate kutusonyiwa bw'aba akayeemuku ffe ozetatagalakulidde guba musana naye nga tubaagala abaana baffe era tubatwala nti tuli baana. Sebo tulina mawogo asobola okuba mazaako ettaamu kati essomero lino ekirina ekisembayo omunaaba mukoze application nga mwagala kulya muwogo tulina faamu nabo bajja naye kyava nabo twalimye nabo twagalimye omugenda siwulira mulenyini ate muzeeriire. Kati olukozo ya ibrahimisi inshallah ettaka yikezuula 30 kumpi awo bowo nga kwabiri kusatu ngenda tutunama era we wali faamu muwogo omulya inshallah abaana bakkiriza nga bali mu agriculture nga balimi tujjanga kubatakka mugende tulimireyobuko mutenendaali yaffe. So tubeebaza okubeera abaana ab'emikisa abakoko obulungi isi tubeebaza okumiikiriza abayizi bano genda kubawa akasejaola bano abaana abamu bajja balina empisa embi nga ne bakadde baabwe abamu babavuma okulaba boogera nga abantu abakulu boogera mulimu abavuma bakadde baabwe naye inshallah mwenenye mulamabbaani eno temuddamu okuvuma bakadde bammwe kubane abali wano ababadde n'empisa Allah tabaraka wataala bakyuse mulamabbaani muno babeere abaana abalungi ababadde bakuba bakadde baabwe mwenenye byakuta mu kasonda mwenenye okakase sikijaddayo kuvuma taata wa maama wange wakyendagamba kyekituufu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.